Kyagulanyi mu 2014 yali nnyonnyonye mirundi 78 mu mwaka ogwo 2014 mu 2005 yakwata akawumbi k'essente biliyoni y'essente yagikwata mpuuga yali abitaano mu 2022 Bobi Wine essente yali yazifuna mu 2005 space ya myaka 2 kati kitegeeza ebiwugulo ono tebimuwugula no wagenda wa speaker mpaka trip nange ngene kejire Dubai ngole emirundi 78 gye yali nnyonnyonyi mu 2014 kati omuntu ngo yali exposed mbate mwenkanya ndowooza nantegeera nguvunye kati bwajja waneeno abasinga balowooza nti bagenda kumukozesa ekyamazima wakati wange naawe nze omu ku baali basinga okuwolereza Erias Lukwago naye Erias Lukwago naye alina by'ataakola mu budde bwe nali nsoma Bunga Hill waawo mu 2016 Erias Lukwago bamumpeachingira 2016 Erias Lukwago yatuuka ekiseera ng'amaanyi alina mangi era ng'okuwangula wano akalulu e Kampala olina kuba ku kifaananyi kyo kuliko ekyani Erias Lukwago. In fact ne Besigye ebifaananyi bye yali ataddeko ani Erias Lukwago okutayitaninga group ye wano mu Kampala kati ge maanyi Erias Lukwago yali akoze eki ge yali afunye ne Erias Lukwago teyabala biro byali bikoze eki ebiro bye byali bikoze eki yali bituuse yali mu biro bye ng'ali ku piiki ye era we yali alina okulangira nti njagala bwa president njagala nkulage ebika by'abannabyabufuzi ebyo byonna munnabyabufuzi ng'obwa kansala bumumala ne bwe munnabyabufuzi ng'obwe mu bumumala era bw'agendewo Katonda agamba tonyongera walala kale ne baba bannabyabufuzi nga Kyagulanyi ajja emyezi 4 ogwokutaano n'agamba njagala bwa pulezidenti oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja mu election y'ekyaddondo kwennyini yasendikirawo sigino nti njagala bwaki naye n'olwayo tukulaga nti Lukwago Besigye taliiwo naye babeera Katonga mu nkiko zaabwe eza PFF akulaga nti alinawo ekifaananyi kyani kya Besigye kati oyo obuzito buno Kyagulanyi bwe yeetisse tasobola bwetikka akulaga nti yakoma mu byobufuzi yaziŋŋama yatuuka waali ngera banayafuza basinga mu opposition y'ekimumala kwa naye tugenda okuva mu 2016 Lukwago ye Muganda yali akutte mu mulimu byobufuzi bya wano nga buli muntu agamba atuuse nangirire naliko Nakivubaawo nali ngenze kulaba mupiira gwa Villa ebiseera ebyo nali muto nga mpagira Villa Lukwago aba akubyewo olukiiko Katale n'agamba nti obanzije mu ntebe eri ategeeza wa president abantu bakulaga nti bakkiriza naye yakulaga nti yazingira omukira mu magulu n'alaga nti ye mu mativu naawe wali kati yalemu okubala ebiro anti mukama we yawe yamugaana kwa nala kubaluwa nga gundi agiwandiise Salimu Sale mwajja mujjako buwagizi kati natamulopeera ekyo kyonna kizze lwa mbeera Kyagulanyi gye yateekawo ekisooka Kyagulanyi yabala ebiro mwalina okubeera nti bye bino atalina mukama we mu byobufuzi kizibu nnyo okugamba nti ono ye yankola kiba kibi kifaana nti bonna abazze bamwesibako nga bagamba ffe twamuleeta nze nakola kino nze nakola kiri bonna obujulizi bugenza okuvaayo ng'ate bo be baakola Kyagulanyi bwajja waneeno mu kaluuka 2 ku mba election y'ekyaddondo nalabirawo ekintu ekyaliwo ekyali kibulawo nti yafuukirawo king maker yajanga MP wa Uganda yonna kuba abantu abakunganira nga bamukutte kasangati olwo lwennyini lwe balangirira Kyagulanyi amawulire okwetoolola wonna ensi yonna wano amawulire agasembayo okubeera agata reporting nnyo mu East Africa bagita RT okutu guli mu Russia naye nagwo gokulaga nti emu ku story ezaali zeetisa amawulire be nali nabo ne mbagamba ekyamazima wazzeewo kabaka omupya mu byobufuzi bya wano nali nakaseera awo ne mbagamba nti mu byobufuzi by'omu Uganda wazzeewo kabaka omupya era Kyagulanyi yafuukirawo king maker njogera y'Abangereza Richard Neville yagitandika mu lutalo lwa All of the World nti yasalangawo kyamaanyi yadde taliiwo Kyagulanyi bwe yagenda ewabasaalirwa n'agenda ewa Kasiyano Waddu yali yeetonzeewo nga munnabyabufuzi aliwo akadde ako era olaba nti lwalutalo lw'amaanyi wakati we ne Besigye Besigye yawalize mpaka n'agamba nange ngenda mu kalulu ako bombi obululu obubiri nga Besigye alowooza ajja kutandinga events era abanenya
Besigye obutajja mu kaluka 2021 Besigye yalowooza nti agenda turninga events naye Katonda yali amugjeeko akati akakwasizza omulano ati oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu